ayina obusobozi ye wasa muwala wa General Kaguta Museveni. So tosobola kera kumacha n'ogamba nti abantu bwe batu sibe basusuze. Njagala kwebaza mwami Ali Mufumbiro. Omanyi bwetubadde tujja wano buli mwabadde ne Bibabugume gabalooza nti byabadde mu parliament byabadde bintu bya kive nnyo biteekeddwa okubeera biti obwedda ndi wano mpuliriza obubaka Katikkiro mwami Charles Peter Mayiga bwawadde nga bukwata ku nsonga. Njagala kumwebaza ekisooka kubanga yagambye abalimi b'emmwanyi nti mulime emmwanyi, kubanga bano abantu bagenda kujja babawudiise bagenda kwogera ki abalimi balime tulaba nazikwatako kubanga obudde bw'omulimba tebukola ki tebulwa kukyaa. Abantu balimba bakwata ku mmwanyi bagala kuzitwala. Abantu bana Uganda mbasaba mwongere okulima emmwanyi. Mwami Museveni yajja wano nga tulima emmwanyi milioni 2 ensawo katugenda mu nsawo obukadde 200 kakati waliwo bino byabadde tamanyi bwe mulituka mu gavumenti mulimanya gavumenti bwetambula. Naye njagala abuze mwami Kyagulanyi abantu balonze mu bifo eby'obuvunanyizibwa bamawanga ki era lwaki mukulu Nambeshe yemulugunya yali yekalakasa olw'abantu ebifo byali birondebwa nga mwami Kyagulanyi assaamu ababe. Buli alonda waliwo ebifo ebyenkizo byosaamu beweesiga. Wano mu Buganda twalina nja kubyogera mu Buganda twalina vice president Vice President mwami Sekandi yali wa ggwanga ki? Mwami Muyingo yali wa ggwanga ki? Bano babaka bonna abali mu Buganda basuulibwa. Kakati bw'obeera omukulembeze w'eggwanga ng'ogaba ate nga batandika okuyomba nti owadde gundi. Baali badde bebaza ne mwami Museveni eyajjawo mwami Sempijja eyasuulibwa n'amuwa obwa minisita. Mukulu Muyingo eyasuulibwa naye n'amuwa obwa minisita. Waliwo kaliko okonyeko ne Dombo kogamente Kyagulanyi awababe baliwo abawadde awo njagala abadde leader opposition gye yasooka Mpuuga yali wa ggwanga ki Muganda. Lwaki? Kubanga Mpuuga abadde ebisanja deputy waki deputy yani kati aliko leader opposition yani lindako katugende mpola leader opposition aliko yani obuza Joel Senyonyi wa ggwanga ki Muganda. Lwaki? Kubanga Joel Senyonyi abantu ababeera mu bukulembeze bwe batyo we balonda wano we balituukayo lindako ali chairman wa nupu ali chairman wa nupu Nupu teina chairman. Nupu teina chairman wano mu Kampala ani. Teina chairman. Nupu teina babandiza okubyegaana. Lindako. Balituukayo mu gavumenti. Nyamba omwogezagane kubanga ayogerera waggulu. Njagala kumuwa kitiibwa. Kakati kamumenyere. Era menyere ne bannansi. Kakati obutamanya bubi nnyo. National Unity Platform President General bamwita Kyagulanyi Robert Sentamu. Deputy President tuina bana. Mpuuga Deputy President. Nambeshe Deputy President. Mpuuga yali Deputy President. Nambeshe Deputy President. Nambeshe ava mu East. Mpuuga ava mu Central. Omulala yali Zedriga era akyaliko ava mu North. Omulala bamuyita omugenzi Jole yakatuva ku maaso. Ndi ku hierarchy awo tewali tribe. Jangu ku mwogezi w'ekibiina ye Joel Senyonyi. Nga sinagenda ku mwogezi yogera ku Secretary General. Secretary General ye David Lewis Lubongo ya musajja munyolo. Okay? Jangu ku spokesperson ye Joel Senyonyi. Deputy spokesperson Kawandula Bigambo Alex Waiswa Mufumbiro nzalibwa nsibukaluuka n'omusaada wa nanvuna n'obusu. Deputy spokesperson ndi w'amaanyi kakati chairperson wa electoral commission nzija chairman wa gwamanyi nti siri naye gwolaba bakusindise ojja obeere nange mweno program kitegeeza amaanyi nga yina
oli musindike bagisabadda sigwasoose yatandikira mingini ya kyeyune kanzije alinda komalirize ndeta kibiina manyi nti kinene kambi maleyo kuba njagala nnyo abawuliriza ne bamanya nti obadde oyogeza butamanya mu parliament ekifo ekisinga okuba ekinene is administration of the members of parliament. The chief whip of parliament and the opposition yonna, the chief whip of the Uganda's opposition is the Honorable Nambeshe. Bano bazze boogera ebintu ebyo ebbanga lyonna ne wawulira ku byali mu meeting ebyali mu meeting of course bano boogezi bampuuga ne wawulira ebyali mu meeting kakati oba wawulira ebyali mu meeting saagala gendayo eyo ku bigambo bibajja boogera ku Nambeshe ekirala akyogedde lindako maleyo kakyogamba okooye nkuterezeza nnyo okooye linda Katono Waiswa Honorable Dombo njagala kana kamulungule ngenda kuwa kadde yandukule nja kwewola ida ndi ku lubongoya amanya gamutabudde Electoral Commission akulira katiko k'ebyokulonda mu NUP bamuyita Masewa Lukamba muwala wa Bugweri wane Busoga akulira Eastern Mobilization akulira Eastern Mobilization mu Uganda yona amuyita Kaluya. Okay. Anti waliwo abantu bangi kyekulaga nti kubanga goga tuli tribal olaga nga abatalina walala kyengezaako okulaga akulira ate ebifo mbikulaze party treasurer musajja munyankole bamita Benjamin Katana omuwanika akwata ebyendyanga twagende eyo mitoma kitwamujja so ebintu byokuba nti bano balivinga in a tribal sentiment ekyokubiri nze sogeddeko kuba minister owulira NUP terina chairman ebyo structure zammwe za kiyekera ffe tetubiina ebyo byadda kakati kyenyagadde okugamba kikino nti NUP bintu bingi nnyo abantu babyogerako nga babyogerako kubanga baagala okugisigamu obukyayi ekyokubiri lino etteeka lye baleese sinze nagambye Anita Amongo ayogere ku Buganda Museveni akugamba nti tiri funded externally. Lwaki abantu bakuba enduulu kuba kino kankikugambe mu seconds ezisigaddeyo zenina bakola endagaano ekisooka baatwala obuwumbi 38 ne babutwala nga babutwala mu form of science and technology ne bagenda baziteeka entungamu erwashamirama nga bagenda zikozesa for coffee productivity entungamu 38 billion nete bazitwala nga za mwanyi ebyo birireta mu ndagaano ne bakola endagaano wulira no one Muhoozi Kainerugaba Lwabwogo Yoweri Kaguta Museveni Janet Kataha ne bakola endagaano ne kampuni ya China nga yegenda okutunda emwanyi mu production yayo n'akatale paka mu 2032 ne baleeta pineti kakati bannayuganda ekibakayanya ate nga bazze babikola bannayuganda babalimisa vanira ne babalimisa mulinga babalimisa obusimizi bwalya vanira bwalya ni mulinga naye nga ani abibawulira byonna sebo njagala kwebaza omwami oyo akubulidde kubanga yandigambye nti mbadde nnimba kubanga bwe bawa mwami Mpuuga ekifo ekya leader of opposition ensonga gye bawa bagamba nti abadde deputy president era ekyo kyekyali kikayanya mwami Nambeshe kubanga mwami Nambeshe yagamba nti ate okwata otya Ssenyonyi ali wansi eri n'omugjayo n'omufuula leader of opposition nga ye deputy president omulambo wa Eastern waali naye kubanga mu kukulembeze omuntu alonda abeera n'obuyinza okulonda n'okukozesa abo bayagala tuka ku lukiiko obuliko sente tewawulirawo mubaka gwe bakwata n'ekikutiya kya sente mu buutu ya motoka tewamuwulira abawuliriza bamanyi kakati bamukwata n'ekikutiya era n'agenda ne ku polisi n'aloopa n'agamba natunze ettaka yali atunze ettaka kakati ekyo katukireke naye nga bwebanga yesebo programu eno bagiyita namwatulira ani gwe bakwata lisente kakati gwe abalonzi abawuliriza bamumanyi kubanga byali ku TV
n'avaayo neyenyonyolako gyazijje naye nga batera okubeera n'ebikutiya nga bagenza okwoza mmotoka obukiiko obwo bubeerako sente tozimanyi era tomanyi nti mu palamenti baziyomberamu naye nze nja kusaba abantu nga maliriza twe tubanga tuteesa era lwanga tukola amateeka ne common sense tumukozese. President Trump owa demokrasiya abadde president wa America kumala ekisanja we bamuwa obwa president bani be yalonda mu febyo obuvunanyizibwa bakola nabo mu gyali akola yawa mukodomiwe nawa muwalawe nawani America neyogera naga nti awo benesiga kakati wano bwa Museveni wabanga awadde abantu ne babakwate naye okumunenya nti yawadde mutabani we bwabanga aweereza Uganda nga obuvunanyizibwa butuukiriza ani atayinza kuwa beewaabwe bw'aba afunye obuvunanyizibwa ng'amaliriza bwe tubanga tuteesa tuseemu common sense. Teri muntu abeera ne common sense amanya nti supiika w'NRM akiikirira disitulikiti ye ate w'NRM ate n'amusuubira okubeera neutral kubanga obuvunanyizibwa bwaliko eyo deployment nga Mwami Kyagulanyi bw'asuubira batadde mu palamenti n'atayagala bamuwakanye ne Mwami Museveni tasuubira nti Mwami Mukyala Speaker gwatadde mu palamenti ate agenda kulemesa ebyo NRM DRC. Honorable Dombo oyina kugamba nti speaker ali ku deployment bamudeployinga akola ki? Speaker ali ku deployment okukubiriza olukiiko n'okulaba nti gavumenti byeyagala biyita. Webale nnyo kajita pale pem chikumsaba mukuru wa iso sibule ko ndoza mukitegedde banange nze nejereza nti twawambibwa kubanga demokrasi ekyo sikyayogera naye Mwami Dombo yagezaako kubalaga era kimusanyusa nnyo nti ensi mpambi nakyemalira yagina ki mu ngalo etaano. Mbadde njagala banyumiza ku mukulu wange EMMANUEL Dombo nti nabanyumiriza kasitole ka Nebanda kakati Rebecca Kadaga ye yali speaker mu kiseera ekyo bano nga bagende wa Kadaga nga bamusendasenda nga mbayita parliament omukazi bamuwadde butwa kubanga ku Lwokuna yali Nebanda yayombye mu parliament bubi nnyo ne first lady bavaawo bubi nnyo mu parliament kakati bano abaali tiimu ye Mwami Dombo n'abalala bansereko Muhammadi bali omunsi ne bagamba speaker gwe speaker bamupise bamugale lero gikole ki General Museveni nagamba over my dead body. Dombo ali ku record omanyi balemesa ne General Moses ali okuzikeria butalejja olw'ebyo ebyokugana parliament. Dombo ali ku record ng'agamba nti kibi nnyo okuba nti parliament eri independent tesobola kuweebwa mukisa ne ku mubaka munnaabwe afudde ebitategeerekese tebabawadde mukisa as parliament okumwakodinga n'okola investigations entuufu kubanga General Yoweri Kaguta Museveni yagamba over my dead body era Kadaga yakera ku makya nga amagye gamusazeeko ewuwe. So eyenkola okuwa parliament efaanana kubanga akirese ojja kumva right nkiddemu abantu bakitegeere kubanga ono yali tatula mu parliament era yayogera nze nali manyi ate byenjogedde ate ne Museveni yawandiika kati amaze okwogera amaloboozi bajagala kanyanukule mukulu Dombo wasibudde sebo omulabye nsibudde naye alese ekintu ekipya kyenjagadde okumuddamu mugambe sebo parliament terina buyinza oba obusobozi okunoonyereza ku kintu ekyetaagisa abakugu kubanga palamenti obusobozi obwo tebulina buli mu mikono mirala. Ekyokubiri Mukyala Nebanda bwe yafa bamuza omulambo gwe baguza mu palamenti emirundi ebiri era ne twogera byonna ebyayogerwa ne ku Hansard gye ebiri. Ekyokusatu njagala kusaba Mukyala Nebanda gyali awumule mirembe okufa n'obulamu ala yagera kubanga yamanye bigenda mu maaso ebyaliyo bye twabimanya naye njagala kusaba mwebale kujja n'okuwuliriza kubanga ogambye twabimanya babuulire nze muzukulu ababuulire namwatulire agambye yabimanya babuulire sebo muganda wange ekyo kyogedde obusobozi bwa palamenti n'abantu nze sizze wano kubalaata sizze kusaaga nzize ng'omuntu omukulu ate ndowooza nti nteese n'abawuliriza babeko kye bayiga. Twayanzanyo twayanzege program namatu agwetu bwetambudde nze muzukulu wa Jajja Buda Kayongo Hakim badde n'omukulu EMMANUEL Dombo nga kwotadde ne Alex Waiswa
tukwatagane nabo sabbiiti ejja.